Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine, the elected president of Uganda, omukulembeze w'abantu. Essuubi lya bannayuganda, ekitiibwa ky'eggwanga. Omukulembeze gwe tulina nga bannayuganda, essuubi lyaffe, amaanyi gaffe, era buli kimu nga buvunaanyizibwa twabumukwasa. President akola omulimu ogw'enjawulo okulaba nga Uganda eno ebaako ekyenjawulo, oba ewaako bwetuuka, oba ebaako entambula n'okusembula kw'eyinza osembula. Tumwebaza nnyo Mukama waffe okwerekereza ebingi ku lw'eggwanga lino, tulabe nga tufuna ekyenjawulo. Era twebaza emirimu emirungi gy'akola okulaba nga Uganda eno ebaako enjawulo bw'ekyuka. Abangi weebali bali ready nnyo mumalamu amaanyi, abangi weebali baagala okumuzza emabega, abangi weebali bayaayaana kumujja ku mulamwa. Naye twebaza Katonda nti President asigadde resolid okulaba nga tutwala Uganda eno mu maaso, ate nga tusuubira nti oba kiri kitya oba kiriba kitya, tujja kutwala eggwanga lyaffe mu maaso, era Uganda yaffe ejja kuba ya njawulo. Njagala okusaba bannayuganda, baganda baffe, mikwano gyaffe, mwenna abalwana, twongere kulwana, twongere maanyi mu kye tuliko, byonna ebitusoomooza, ebitumalamu amaanyi, ebitumalamu okutya, byonna bijja fuuka lufumo. Naffe tube n'eggwanga eddungi lye tugenda okwenyumirizaamu, oba lye tugenda okweyagaliramu. Tulina okukkiriza nti Mukama Katonda ng'ali omu naffe ku lw'eggwanga lyaffe ne ku lwa Uganda yaffe, tujja kuba banjawulo, era eggwanga lyaffe liriba ekituufu kye lirina okuba. Mwebale nnyo bannayuganda, mikwano gyaffe. Mawokota we beerwanye ku ono minisita Sendawula. Tugenda kwerwana kati sawa ya kwerwanako. Kamunye kisangibwa wa? Kamunye kisangibwa wano Kasanje ng'ogenda Kasanje, waliwo we bayita Kamunye wano ewoono omusajja omumpinga sirapu, ewaabazibumbira ono Benoni Kibuuka, we bayite Kamunye. Oyo David Muhozi yaguze ekyalo kyonna mbu bagenda kukolawo simanya satellite city, kubanga w'obeera awo kumpi n'Entebbe waliwo n'ettaka lya UN, simanya bagala zimbawo headquarters za UN, nti awo muneemagaza. Teri muntu gw'ogenda sengula, eno si Rwanda. Era abantu tutandise obbakunga, ojje n'amajeego tujja bakumako omuliro. Nentwala n'okusima kuno, okusima abantu beebume, yebale nnyo abantu beebume, sijja kukwatula linnya, wakoze ekyobuzira. Sendawulo obadde ofuuse ekyeneena ku kyalo, n'ekyo ekikazi ky'ekibano, olw'okuba wali minisita Sendawula kisajja gooleega ogutwe. N'abantu beebume mwebale nnyo kye mwakoze, mwebalire ddala. Abaana baffe abaasibiddwa tujja tetenkanya kiri tunaagenda mu jjajja ddungu n'emusango. Looya n'aziba amaaso. Tujja gende wa jjajja ddu, weebale nnyo pasita. Mwana agambye Dube yayimpa wanga sirapu. Wangi? Kale sebo nawe gye baliko sebo. Kakati munnange nze njagala osooka okwogerako, ojja kunsonyiwa wenda waliwo ebireekana, naye kye njagala osooka okwogerako. Be baganda baffe be twalabula okuwasa Abanyarwanda naye ne bagaana. Ne mbagamba buli amuyina eiza noba, bw'oba mukazi noba, bw'oba musajja naawe noba. Wamma gwe buli Friday obagamba. Gwe buli Friday obagamba, si ye gwe? Buli Friday mbagamba nti bannange ekintu kyajja dda. Nze nawuliriza mukazi wange nga maama wamugamba mumuteeremu. Nkomyewo waka, badde siriiwo safaari, nnyina amugamba mbuteekamu. Omukazi yeekuba ekisenge, avaayo amugamba nze bimbuze. Kati omukazi n'asigala nga ntabulira caayi naye n'ensigala awo, era caayi yannema okunywa. Ekyandaga nti teyalina buzibu, mutabani wange olwajja nnyina n'amumuwa n'omugaati.
nenga kasandi kyekate mubadde buzibu naye yannemu okunywa bwe mbagamba nti buli alina omunyarwanda eiza noba oba kola kyonna kyonna ky'osobola lwaki temuwulira banaye mugenda kufiira obwereere ate zibasanze buli alinamu akasente buli alinamu akasente entaanaayo nsime buli alinamu akasente entaanaayo nsime ng'omukazi yakubako okunjavuwa za nteke ku zeero nga n'akasente ka bizinensi oba kali awo alabawo obusente oba miliyoni 3.2 akugamba nazikozesezza nabadde nina ekizibu biki tolina kyogenda mukola togenda mukuba togenda kukola ki naye ng'alwana kulaba nti toba na ssente naye nga omuyinamu abaana soomu si babiri naye ng'olaba alinga akulwanyisa okuweewo obugwi obeere ng'oli munaku bannange bulwaki temuterera nze pasita ekyamazima nga byonna biri awo nze pasita munaye nawanika omukazi namuvaako abaana nabavaako oba balibeereyo nga miguunwa kasita abaana baakabano nze nawanika omunyarwanda n'abaana be bonna nabawanika ensi bwerikyuka ndinoonya abaana esiribaddira ngenda kutwala effort buli alina omunyarwanda nkutwala effort tufune omukazi tofaayo tewali buzibu pasita onooba osaasidde naye wendi natawakala neneesonyiwa abantu abo n'ekisembayo bannange abalowooza nti tetusobola kufuna mundu kwerwanako tuli muzinoonya tolaba nti bali mu kufoojinga ziri ezitali za ddala njagala otwala akalango kano mbategeeze nti tuli mu kunoonya za ddala ezaddala ntwala omukisa guno obategeeza nti ezaddala tuzinoonya era bwe tunaaba tuzifunye mujja kitegeera nti tuzifunye pasita okitegedde pasita ezaddala tuzinoonya era bwe tunaaba tuzifunye tujja zikozesa mu budde bwazo we twetaagisa ozikozesa so muleke tuteerako biboozi byammwe mbu muzigula nti simanya biki bwe tunaaba tuzifunye tetujja bategeeza ezo ezammwe ez'ebiwaani mube nazo era muzinoonye naffe tunoonya ezaddala pasita beera bulungi amina sawa muteremu seba muteremu hello wanji yesu yeebazibwe sebo yesu yeebazibwe nnyo mami webale kutuweereza sebo kale mami naawe webale kubeerako kale ng'olabye nekisenyiga jakuba bulungi kirungi sebo nange njagala kwogerako ku nsambya ate male njogereko ku fulufinga ne munne sebo tulabye ekintu ky'ensambya naye nze ku lwange ndowooza nti byombi gyebiri oba bisobola okubaayo nti mutugambye emirundi mingi ekikwatagana n'abasawo badokita ennaku zino nti balina kilaasi y'abantu oba ekika ky'abantu bwe bagabira emirimu mu busawo mu bwongu bwange nnyinza okulowooza nti ekyo gye kiri ensambya lwaki mutugambye nnyo okuva Bishop Cyprian bwe yafa Museveni yagenda akyusa ebintu by'omu Katuliki n'abiteekamu byonna by'ayagala nga nze nsuubira alina missoni ey'okukendeeza amaanyi mu Kereziya Katuliki kituufu kati ku lwange nze ndowooza ne mu abo alina baataddemu ababe bamukolereyo ekyayagala ng'eddwaliro lirina kusuulibwa kubanga bulijjo tubamanyi si be bakoze ennyo naye baagala nnyo ebifo by'okumwanyi kati bo bayinza kubeera wali ate bwe tufuna scenarios ezifaanagana 2-3 kitegeeza nti ekintu kibaddeyo naye abantu tubadde tetunnaba just kuteeka mu focus kulaba nti ddala bano abantu kye bakola bakigenderera oba kyekituufu nti ye nga ye bw'atyo bw'ayagala ebintu bye bibeere awali ekirungi agenda n'akyonoona ng'ateekamu bantu be ekereziya alina okuba nga alina kyajagaza then contrary to that
n'eddwaliro kituyambyeko okumanya obunafu bwe balina bwe tuba tubadde nga tetutetegereza nnyo kino ekibaddewo kituyambye tumanye nti yenkola yaabwe kubanga mpuliddeko abantu bambi abawerako nga boogera incidences ze bafunye Zambia ezifaanagana n'eyo eyaliwo mu biseera bya Lenskin nti bakuga nti tuwe ssente bwe ziti ate omuntu muleete wano tugenda kumukolako ne babanga balinga abeetwalira obuvunaanyizibwa bo nga bo naye nga tebagenda kukola kitaasa omuntu oyo bwe babanga bantu nga babiri basatu betuwuliddeko nti owange bwe yafuna accident ne mutwalayo ne bagamba nti mufu ate nga bamaze okuyinzijako ssente okugenda okutuuka emulago ng'omuntu awona that means nabo babadde ne weakness ng'abantu babadde tebannaba kukiteekako focus kituyambyeko okubayambako bazuukuke ne management y'eddwaliro nayo erabe nga ekola supervision ate nga tetwerabira kiri kyeŋŋambye nti Museveni taleka kintu kyekyayagala okwonoona alina okuba nga ali awo tweyanziza nyabo full figure ne balamu nsaba bave ku double standards bali ku double standards kusinziira ku profesa yatugamba nti saanya ne banne ekibatabula bye baabakola nga bali mu kkomera then baabakwata vidiyo kati batya vidiyo eyo oba bakozesa vidiyo eyo okubatiisa balamutayinza kubanga yataasa ate nga yatulugunya kubanga baatugamba y'omu ku abo abaasiyaga abaana kati ate bw'ava wano nti ye yalina okugenda mu buli kifo kutaasa basibe ave mu kutulinga kyekimu ne fulufiga tayinza kulwanirira ate nga yasiba wano ali bize alwanirira Haji ali bize alwaniridde Lenskin aveeyo kati tetumanyi wawe bagwa mu bakozi b'ebibi oba balwanirira bantu yasiba ate yabeera eri ng'alwana nnyo embanga nja kukujjukizaamu era nti waliwo ekyokulwanyisa kye mutannaba kujjayo omulaba saanya agwe eddalu olwa ebifaananyi byatya okukulumya lwaki temutufulumiza bifaananyi tukozese ng'ekyokulwanyisa saanya kyekibatabudde obwongo neba omuntu n'ava mu bwongo bwe n'ayogera ebintu bambi ng'omulaba alinga agenda okugwa eddalu lwakutya kiri naye ekyo kiraga nti kyakulwanyisa kyamaanyi nnyo fayiro eri ku mmeeza bagitukolere kubanga kitulaze nti kyakulwanyisa kyamaanyi nnyo kubanga bano be bakikozesa okusinga kati we tusirika obusirisi batulabanga abatusobodde mu field eyo naate nga bambi kibadde kisobola okutukolera kale sebo kandekereko n'abalala bateese webale kumpuliriza kale mami tweyanziza nnyo nyabo amina sebo amina mukono tumaze kukuba gwe kale sebo katukusabire obeere bulungi otereere amina nja kuba bulungi
na byonna ebikulu kaakati nze nja kufulumako wabweru w'eggwanga nti Museveni kabadde nga keepankapankanga ebiseera byonna naye kitegerekese nti mikwano gye gyonna kaakati batandiise okubazingako bagenda kubakabba baasooka ka Putin ne bakawa ekibaluwa bakuntumye ICC ne katuma kaakati owa Israeli Benjamin Netanyahu naye bamuwadde ekibaluwa kibakuntumye kaakati addako bagenda kuwoli kumayanima googerako oyo abalwana eyo naye yeeyisanga Museveni kaakati oyo yaddako gwe bateese mu layini kati olunaava eyo ndikikuba nti bagenda kubalansi nga bagenda kuserengeta mu Africa kaakati awo ka Museveni kaliisa okutya kubanga mikwano gye bonna enkola gye babadde bakolamu kati babakabba kati babazinzeeko kati awo connection wegira bino ebyabasaanya byani nti kali kufuna evidence nga bwadde ogamba nti afuna evidence kwerwanako bakali bubi eri mu ICC kalwanira ddala kati njagala okukakiriza omulanga guno gwobadde ogambanga buli muntu yenna eyakolako mu kino ekitongole edduka kikankane abo bakikankane SFC Semai ISO Kasuku simanyi biki box squad nga wakola ebikolobero sigambye nga mwena abali omu nga wakola ebikolobero kuba na Uganda duka kubanga Museveni kati ayagala bujulizi obumudifendinga ne buno obujulizi obumulumiriza alina okubujjawo kaakati gwe mwenna ababadde mutanga abaana muwamba abaana mu drone mubakola ki mubakuba mubasiyaze mubasize sirimu ng'oyo omukyala gwe mbadde mwakamala okusiga sirimu gwe owakikoze bagenda kukujjawo kubanga oli sireti ku Museveni kati n'akagulupu ke akabinja ke muli eyo mukyakola ebintu mubonyaabonya abaana muzito kya kyemba naye bagenda kubatta kubanga mmwe mugenda kuwa obujulizi ku Museveni ekyo byonna byoyogerako bituufu era ka Museveni bakanoonya eyo message ewulize bulungi abo bonna abatambula ab'amagye okusingira ddala SFC gye baagala bagenda kubakiriyalinga mukama akume tandikira abalala bateese tweyanziza nnyo sewo tweyanzeega webagire ddala Facebook weterezese Facebook terera okay omulala muweddeyo leero nga muweddeyo mangu tukyalinayo eddakiika 7 ku nziizo kuba nyina n'okubasasula gundi essaawa zammwe nti eddakiika zammwe 10 network eriko pulobulemu kiki nkukutte hello Pastor. Wanji. Nkulamusiza taata. Nange nkulamusiza nnyabo. Sinzidde wano Kampala mu Lubigi. Mu Lubigi mukyalimu mukyabeeramu? Ndi wano mu Lubigi. Gera maaso. Kamwoca. Gera maaso. Naye nfuuka okubuuza Olivia Lutaya. Bannaye abakyala mwenna. Ndowooza kati tubeerenga Olivia Lutaya. Olivia Lutaya kye yakoze abakazi ffenna
tulabire ku Olivia Lutaya kubanga struggle nga terimu bakyala ebeera tesobola kutambula kati Olivia Lutaya kye yakoze kye kyetaagisibwa abakazi mu gundi mu struggle okubeera ng'oli mwerufu Olivia Lutaya kye yakoze kyamaanyi nnyo okusinga ababaka ba paalamenti. Ababaka ba paalamenti essaawa zino we bakukwata ne bakusuza mu kkomera ennaku 2 ne bakugamba nti kola ng'Olivia Lutaya kye yakoze teri muntu asobola kukola ng'Olivia Lutaya kye yakoze. I sign out. I salute. Okay, thank you so much. Sooka n'okwebaza bannange Mama Babi nfukamidde wansi ekintu kyokola mulimu gwokola gw'amaanyi nnyo okubeera nga omwami afuluma wabweru gwe n'osigala nga olabirira omwami wo wawaali essimu n'olema okukola emirimu emirala n'obeera ng'omanyi nti omwami wo olina okumuprotectinga n'osinga wini byanyima omwami bamukwata ennaku 2 emabega 3 ye n'akimanya olwaleero kitegedde naye omukyala abeera amanyi nti omwami wange afulumye nina okubeera nga mmanya omwami wange ali luddawa n'olwaleero waliwo ekintu kyakoze nti omwami amubuuzizza nti bitambula bitya ekitegeeza nti waliwo abakazi abamu nga just tafa ku mwami oba omusajja tafa ku mukyala naye nebaza President Bobi Wine nebaza Babi omulimu gwe mutukozeemu ffe ng'abakyala abategeera bye mukola mu butuufu obufumbo bugenda kuba bunywevu kubanga mutuwadde ekyokukola ekyokuyiga nti obufumbo tebuba bwa mpaka obufumbo buba kwagalana munaalazeewa olina okumanya wawaali. I salute mama nze ng'omukyala nkulabirako bingi era nkuyigirako bingi w'okolera mistake omanya okyamisa nange naye nkwebaza maama mwegale nnyo engalire ddala bannaaye nsabira abanankani abasiba bakyali mu kkomera ono Museveni ayidde Museveni byali mu kukola obubonero bwonna bumulaga nti ayidde mugume tumanyi kyemuyitamu naye mugume mugenda kukungula ebyo bye mwasiga nga mugumiikiriza mu bulungiza bwammwe bannaye bonna abawuliriza mbeebaza naye ba MP mbakubiriza mulabire ku Olivia Lutaya omulimu gwe yakoze n'okubeera nga teyaliddemu struggle gwe ne bamuta n'asobola okudduka ng'adda mu nnyumba gye yavaamu. Tweyanziza nnyo mama. Muleme kutulya kubeera essaawa zino nga mwagala bifo. Essaawa zino nga mwagala bifo. Ate kyenkubiriza kano kalowoozo. Watya nga tetulonze pulezidenti. I mean nga tulonze pulezidenti. Nga tutuuseeyo nga tulonze pulezidenti. Bannaye mbadde nsaba pulezidenti yekka bwe tuba tulonda ababaka ba paalamenti tuleme kubalonda then oluvannyuma ne tumanya pulezidenti nti pulezidenti agize then ne tulyoka tulonda ababaka ba paalamenti. Tetugenda kulonda babaka ba paalamenti nga tulonda ne pulezidenti tusooke tulonde pulezidenti tukalwanirire we tubeera kulwanirira tukalwanirire tulyoka oluvannyuma tulonde MP. Tweyanziza nnyo webaliriddala abagenda okulonda mugende mulonde ffe tugenda kulonda. Wanji hello Pastor we bali kuweereza kale nnyabo nawe bali kubeerako. Nze njasooka okwebaza pulezidenti waffe olw'emirimu emirungi gy'aweereza eggwanga. Amiina. Yeebale nnyo yeebalire ddala byonna tubiraba era tusiima wabula tusaba Mukama amutwongerere obukuumi mu mbeera yonna kubanga ye bw'atakuuma kibuga abakuuma bakuumira bwereere. N'enkulisaayo muganda waffe Olivia Lutaya omuzira w'eggwanga Uganda. Twebaza Mukama
eyalwanya olutalo olwegwawo tubadde tulwana ffe ng'abalya mmere naye kibadde kisa kya Katonda oba oli awo okulaba nga bava mikono gy'ababi naye Olivia kyakulabirako ekirisomwako n'abaliddawo olw'obuzira bw'ayolesezza eri eggwanga Uganda. Ffe bamaama b'eggwanga tuwulira nga tuli represented Olivia Lutaaya kati mu abasajja Sanya owa sayidi yammwe simanyi kye mutugamba naye nga ffe Olivia Lutaaya yalaze abakazi nti ekituufu twetaaga enkyukakyuka ate tuli bamalirivu okwenganga embeera yonna. Naye leero njagadde njogereko ku nsonga y'aba MPs eno tugikomentinzeeko nnyo ebbanga ddene era ne tubakomerera naye nze njagala mbuzeyo akabuuzo kamu pasita nti tulina ba MP bameka abali ku ludda oluwabula gavumenti? Lwonna awamu bali 10 bali 10 bameka oba 12 ndowooza abantu abo nze ndaba nga batono nnyo ku bantu 4.5 plus ezikola bannayuganda bonna awamu. Abantu abo ffe tubaleka ne bakola bye baagala ne bye bateesa mu paalamenti ebitunyigiriza babiyisa lwakuba ffe tuba twagadde abantu ba bulijjo era ebintu bye bakola mu paalamenti tebitunyigiriza. Singa byali bitunyiga ffe twalibadde twakola dde omulimu gwaffe naye olw'okuba bye bakola tebitunyigiriza y'ensonga lwaki naffe twetuddeko ne tulowooza nti be bagenda okutulwanirira. Y'ensonga lwaki nze nnenya abantu abagamba kati nti ababaka ba paalamenti bavayo ne bakuba ababaka ba paalamenti nga bagamba nga ababaka ba paalamenti bagambye nti bagenze kutulwanirira. Mukkirize nti bali mu kutulwanirira kubanga ffe twefudde nga abatalaba era abatanyigirizibwa abatalaba biki bigenda mu maaso mu ggwanga. Tuyinza kukkiriza tutya abantu abatawera na 200 okubeera nga basobola okutegeerera 4.5 nga buli constituency erimu abantu oba oli awo abasoba mu miliyoni. Tukkiriza tutya abo abantu bokka bwe bati ab'olubatu okututegeerera constituency emu omuntu omu bw'ati n'ogikiikirira n'ogiteeseza ebyekisiru n'etuula n'esirika bwe tuvaayo nga tudda ku bbo nga tunenya naye ye aba alidde omusimbi gwe mmwe abalala miliyoni z'endala ne musigala nga mukaaba. Bano abantu ffe tuyina okubeekolerako kyova olaba nze ntunuulira abantu abali mu nkyukakyuka obudde buno nga batembeeya 2026 nga bakuba n'ebipande mbu bagenda kwesimbawo bagenda kutukolera ki ng'omumpembe tannaba kuvaako nga n'abaliyo tubako abeera nga tebalina kye bakoze banaabakuba ebipande abagenda okwesimbawo kati bagenda kuweereza mu gavumenti yaani nga n'akalulu ke twawangula aka 2021 kakyatulemye okulwanirira okulaba nga tufuna Victoria yaffe. Otembi. Okay. Okusinziira ku ssaawa nyinayo eddakiika zammwe 7 twagalamu abakubi 2 akuba bw'aba gwe gwasaba gwasembayo bw'oba si gwasaba asaba yasembayo nga tugenda mu kigambo tuve wano obudde bugenze nyinayo eddakiika kati 6 egenze. Ogenda tusabira nja kukusabira nsanyusa okuwuliza era nsanyusa nnyo okubanga kwendi. Amina nnyo kuba ngezaako nga bwe nakubuulira ngezaako bugeza naye neeyanza mukama olw'ekisa ekyo. Amina mukwano. Nange njagadde nteeseeko kitonotono naye nsooka okwebaza omukyalo oyo eyavuddeyo Oliver Lutaaya yalaze kugamba amaanyi naye n'omwami Sanya nze simunyooma era simugaya nze ku lwange okusinziira Sanya bye yayisibwamu okusinziira ku lubereberye bwe yayogera nga takakiddwa ensi yonna yonna bye yamanya era kaakati Sanya ffe tuleme okuba era nze simufaako ate weewuunye naawe oluusi nkulaba nze byayogera mbyagala
akyabula mwayongeremu ebintu bingi wawulidde omusajja we yagambye Olukiga nti tuveeko sigwe wabula sigwe osoose mu NRM sigwe tuviireko ddala kubanga otulabisa katabira nze nange kyendaba era Sanya ali ku ludda lwe ate ekisookera ddala tumanye ekisanya tubimanyi byonna bambi wadde tumusalire omusawo mukyala agambye nti abasajja mwerabe si basajja Sanya olw'okubanga yali mugezigezi olw'okubanga yali mugumu olw'okubanga yali mumalirivu kyekimutuusa ku ekyo naye bw'amala okuba omumalirivu kali kayogera nze kansanyusa nnyo nawulidde okwongerako nti pulezidenti Museveni batutwale batukebere yabanze ndi mulamu emitwe nze ndi mulalu agamba Katonda mu ggulu kaakati bw'oba owulira ebyo naawe wennyini ow'NRM oba naffe abagamba nti Sanya yatukoze bubi nze talina bubi bwe yankoze era ebyo byayogera nga gwe bootera okugamba nti ayongerere ddala nze njagala ayongerere ddala abalabise aba ali mu kubalabisa kubanga ffenna twakimanya baamutwala bubi nnyo ensi n'emulaba ate ne balyoka bamulinyisa omulundi omulala ng'ali mu yero nga batubuzabuza naye ekyo kiragira ddala gavumenti yaffe nga bweri kuba omusajja ddala yate okola ki nga Museveni ayogedde olina n'ekyokukola n'ekirala kyonna era weewaayo bwewe n'oyogera era nze ye simunenya era mumusabira busabizi lwe bamuveeko bo bennyini bamute ng'omusajja bwe yagambye nti mumute badde ewaabwe basirike mubajje ne mu mawulire kubanga batukola ki batuswaza ekirala kyenyongerako kuba MP baffe nze nkubuulire Uganda nga bwefaanana kati kasooke nkubuulire kino nze Museveni oba gavumenti ya Museveni nagikyawa 96 era senga waliwo abamanyi emukono awo wandibabuuzizza nze nagikyawa 96 kuba nkukakasanga n'okumulonda saamukola ki saamulonda bangi bansaasira ne bansaasira ne 21 mukyalo omu naŋŋamba ali nga muganda wange nanga nti maama nsaasira mmanyi nkukosa mu bbwa naye omusajja katufugemu naye mukama alina engeri gy'ajja abasasula kati ekiseera kino we tuli wamu era nze sinenya nti Ssennyonyi ateesezza ne batakola sinenya zaake wange gwe nsinga okwagala ennyo kubanga omusajja oyo atuboneredde jjukira Katumba amala yamukuba panki ku ttama musajja oyo omulenzi omuto omulungi n'akyuka feesi n'abiiwa Katumba wamala ng'alwanirira ffe nga n'abantu abamu tebannazuukuka kati bakazuukuka tebalina kye bayinza kututeeseza nga Museveni akyali mulamu
oba ng'akyatudde ku ntebe. Kati ekirala ekya 26 sikyogerako 26 sikyogerako wabula ngamba bugambi nti enkya otera okwogera enkya nange ne mpulira nga bukedde naye n'olaba nga omuzingiriti gukyakola ki gukyatudde kyenina okukola nze nkikola ekyange manyi nkikola kuba kyensobola kyensobola okukola nze ekikola naye nga bw'obimanyi tetulina ki era nga bw'olaba Ssennyonyi afaayo ennyo ne Mwanyi yavaayo omukazi n'atukola ekigambo ffenna kye twalaba mwenna mwakiraba ng'obasime baagala 8 simanyi 7 ate muyimirira ate ne muyimira n'alyoka asinika ebinnyo sijja kwongerako ng'embwa ekola ki ekyo nkikomezzaawo ffenna nga tulaba tewali kye bajja kuteesa kijja kukola ki kati bw'olaba zino zinnawunu ng'embwa ezina abalongo ezo zirumu bo bamanyi nti oli ew'amaanyi naye tusinziire omusajja oyo kasatu mu kkuba ekyobugazi bintu byonna bijja kutereera ebyo bye byange sijjako okulandagga Mukama bankumire bwe mba nze nsaba kale twewombeeke mu maaso g'omutonzi tusabe omulungi Yehova gwe kabaka w'abakabaka Taata gwe watuteekateeka n'otuteekawo era n'otumanya nga tukyalina mu mbuto z'abanyaffe n'otuwa Uganda nga ye yaffe Taata tulajanye Taata tukaaba nze nkwebaza bwebaza n'olw'abantu abamu nina abasumba b'empulira abavuddeyo nga balinga bwe tuli nga nabo boogera ku ekyo ng'era waliwo n'essaala ze basaba ez'abo abatuyimirizza nti Uganda yaggwa kubanga abasumba baagwa siyogera ku basumba baagwa Mukama njogera ku ggwe otuggyeko omulabe nga bwe waggyako abaana ba Isirayiri Sawulo n'oteekawo Dawudi nakaakati Mukama ffe weetuli ffe tuliwo ku mulembe guli waliwo Samwiri naye ku mulembe guno ffe abalina ekigambo kyo mulembe guli gwonna gwaliko Musa n'omuwa n'omuggo nga gwakuba ku mazzi ffe tetukubako muggo wabula tulina kigambo kyo Mukama tununule nga bwe wanunula bajjajjaffe mu nsi y'e Misiri Mukama newankubadde nga baakusobya nnyo ne bakwonoona ne bakola n'ennyana naye tewabaleka naye naffe Uganda tukwonoonye Mukama kubanga tusinza bifaananyi tuwoza tukka mu nnyanja engeri yonna gye tutamanyi Mukama gw'ogitegeera kunze nyimiridde mu kituli nga bwe wayogera n'oga nti noonyeza omusajja anayimirira mu kituli nneme okuzikiriza ensi ne wataba n'omu Taata nze nyimiridde n'asiimu entera omuwulira tusaasire Taata ne be tuli nabo otuggyeko omusajja oyo omubi omwononefu tununule ayi kabaka w'abakabaka nze kyokka leero kye nina okwogera nkwegayiridde nunula Uganda nga bwe wanunula bajjajjaffe ku lunaku luli Taata n'obasomosa ennyanja emyufu Taata ennyanja emyufu etuli mu maaso Omuseveni omunnalwanda mutuggyeko Mukama gwe wekka gwe kwe twekutte tetulina mulala gwe tusuubira kutuyamba tunoonyeza abanatusaasira naye tewabadde n'omu kubanga waliyo n'oyo gwe simanyi ofulaani naye Mukama tubeere mukulembere naye Mukama akugoberere tununule Mukama abayimiridde tununule ensi yaffe Taata ogituddize obusika bwaffe tukwegayiridde tusonyiwe sirina bingi bye nnyinza kwogera Mukama kubanga bingi n'ebirala mbyerabira naye gwe liisodde n'alaba ku ntandikwa n'olaba ne ku nkomerero nunula abantu bo tununule Mukama kubanga ensi eyo wagiwaffe Bannayuganda so si Bannalwanda sala omusango ogw'ensonga Mukama sala omusango ogw'amazima otusaasire otununule era otuwonye ekibambulira Mukama tusabye gwe tetusabye baana b'abantu kubanga bo tebasobola ate tetusabye abasiga embalaasi kubazambiro naye tusabye gwe Yehova omununuzi ali waggulu ennyo nunula Uganda Mukama ekimala bino byebiro byaffe Taata tukwatireko ayi kabaka w'abakabaka onunula ensi yaffe ogize bujja nga bwe wayogera
bangu watuga nti ndikola ekigambo ekijja mumwe kirimanyika tekirirabika nditeeka emigga mu ddungu nenteeka nekkubo mu nkoola gwe katonda asobola okuteeka emigga mu ddungu kyekikulema watuga nti gwe mukama katonda waabo bonna abalina omubiri waliwo ekigambo kyonna ekiyinza okukulema taata nsabye bwentyo tununule otuggyeko Museveni mu linnya ly'ekkulu Yehova amiina amina mukama akuwa omukisa mami abakubi mwe amina nnyo amina nawe akutuulire amina nnyo amina mwena abakubi amasimu bamikwano mwebale nnyo mwebalire ddala mukama abawa omukisa okuteesa kwammwe